Bannakibiina kya NUP era bazzeemu okubanga bawanda muliro era ng'omuliro guno baguwandulira Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika wamu ndabye nga bataddemu omukyala ne Nabukirwa. Mbu bano be bakulemberamu okugenda nga bagamba nti omukulu ow'ekitiibwa Bobi Wine awagira ebisiyaga. Era bababuuziza ekibuuzo nti baakakitegeera kati nti ebbanga eryo lyonna bwebanga babadde tebanafuna misunderstandings, lwaki tewabaddeewo ebigambo ebyo, nti lwaki bizze kati nga walabikawo katemba w'essente, nti lwaki ssente zibamazeemu nnyo ate okutuuka ku stage eno ey'okubanga ate beeweebuula, beeyogerera ebisongovu ebitaliimu n'okutuuka okubanga balumiriza Bobi Wine nti ali ebisiyaga. Munnange ayeekolera kaalukuwe alukuviire ku ntobo yaalwo deni abe nga akunnyonnyola byonna byonna nga we bitambula n'owebityo we byali, baani baalumiriza ate abenyigidde mu bikolwa ebikyamu. Nze naawe yuuyo byeyokolera abe nga akutwala olemera ku mazima amala n'akwesonyiwa n'akuta. Abazungu essaawa eno bamye Uganda obuyambi, bagezaako okunyigiriza bannayuganda mu by'ensimbi, naye nga mu kyo kye banoonya kwe kukkirizisa bannayuganda etteeka ery'ebisiyaga. Ekibuuzo kiri kimu, ensimbi ezo z'oyogerako ze babadde baweereza bannayuganda zo zibadde nga zituuka mu bannayuganda, oba mmwe abantu ssekinnoomu abali ku misaala gy'abawi b'omusolo bwe munyigirizibwa bannayuganda baba banyigirizibwa, oba ebbanga lyonna lye mumaze nga munyunyunta ssente y'omuwi w'omusolo nga muzungu tannabagoba, bannayuganda babadde nga baganyulwamu. Oba Bwana Bwanika ebbanga lye bazibaweeredde ng'omuzungu musiyazi ng'era azigaba lwa bisiyaga nga Kyagulanyi abadde tannajja, mwabadde abawangaza ki? Mwe mwamala kukkaanya ku ki? Mwe mwamala kuteesa ku ki? Mwakola ndagaano ki? Nammwe mu kusooka yabakkirizisa okulya ebisiyaga n'abawanga ssente nga mwamuvuddemu buvi naye n'anyiga ng'ebbanga lino lyonna abadde nga boyfriend wammwe. Ate gwe Bwanika saagala nnyo natukwononereko budde bwaffe bungi, nakuteera wano ekibuuzo olw'ebigambo ebyali biyitiŋŋana. Nze ne nkugamba Bwanika sigenda kukuweebuula, ne nkugamba Bwanika sigenda kutyoboola, naye mpulira ebiyitiŋŋana okuva ekimaanya kabonero eyo nti omuwala muwala wo Namugambe gw'alina oba omwana muwala wo Namugambe gw'alina si muzzukulu wo wabula mwanawo. Nenkubuuza nga tetunnakwanikula kibuuzo kyo kyotubuuliza ebbanga kutugwawa, weebaka ku muwalawo oba teweebaka ku muwalawo? Bwanika nga tonnayanikula kibuuzo ekyo toyina moral authority yonna ebuuza muntu kibuuzo kikwatagana ku bukaba. Nkiddamu, Bwanika toyina moral authority ebuuza muntu yenna kibuuzo kikwatagana ku bukaba, kubanga waliwo amawulire oba fayiro eri ku mmeeza yange mbu ggwe oli mukaba. Tewakoma kaba waza wa ku kyalo bwalo nti oba mwana wa Mikayiri, nti oba mwana wa Lusimbi, nti oba mwana wa Muzeeyi Ssempijja, naye omwana ow'entumbwe zo Bwanika gwe bayita Namugambe. Kati ekibuuzo kiri kimu Bwanika, Namugambe muwala wo omwana gwe yazaala, muzzukulu wo oba mwana wo? Ekibuuzo ekyo nakireka ku mmeeza nga njagala bw'omala okukyanikula naffe tukubuulire we tuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga. Naffe tugenda kukugamba we tuli ku nsonga y'ebisiyaga. Oli n'abeera mu Paalamenti n'agamba nti Bobi Wine awagira abasiyazi, naye ng'akimanyidde ddala bulungi nti Bobi Wine alina abaana, naye nga waliwo public figures ez'ebisiyaga ezo tazikwatako era tazirondoola, nga waliwo n'omusumba buli lunaku in case tulwanyisa kale bisiyaga, nga waliwo n'omusumba buli lunaku obujulizi buyiika ku nsonga y'ebisiyaga. Tavangayo yadde omukweshoninga ekibuuzo kyonna bw'aba ye tazannya bya bufuzi, tavangayo yadde omukweshoninga ekibuuzo kyonna kyowange ddala kituufu oli ebisiyaga, kubanga eno mu Paalamenti
tuli mu kulwanyisa bisiyaga naye vaayo tulage w'oyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga oba asabe paalamenti etandikire ku musumba oyo okunoonyereza ku bisiyaga naye baagala okukozesa ekigambo bisiyaga olw'okuba kiwaawaala nnyo okubaako abantu be bakisibako wuuyo akolagana n'abasiyazi naye nga Bobi Wine akolagana n'abasiyazi era be bamuvujjirira abaddewo emyaka nga 3 nga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni emazeewo emyaka 38 naye nga bajeti yaayo haafu ya oba ebitundu 8 ku buli 100 wallahi bisaponsalingibwa muzungu. Museveni omuzungu yamala kulya bisiyaga okuwanga obuyambi obuddukanya gavumenti yo. Ebbanga lino lyonna gavumenti ya Bungereza yebadde esasuliranga poliisi ya Uganda era poliisi ya Uganda eri wansi w'ekitongole ekikuuma Queen wa Bungereza era nga Queen wa Bungereza ye yalinga asasula poliisi ya Uganda. Kakati twebuuza poliisi ya Uganda ebotola abaana amabina oba abakungu mu poliisi ya Uganda bababotola amabina Ochola bamubotola akabina Kayihura yagenda ovvaako ne boolaba atambula agongobala bamubotolanga akabina kubanga tukizudde nti yo ssente y'omuzungu tosobola kugirya awatali kubotolwa kabina. Bawaayiriza His Excellency Bobi Wine nti alina budget nnyingi oba budget nnene okuva mu ssente y'omuzungu naye ssente ya Bobi Wine eyo gye mutatulagako ku mpapula nti omuzungu yamuwadde ate ng'eyammwe tugiraba buli lunaku nti omuzungu abawadde abange. Omuzungu bw'aba agaba yabisiyaga mwakola ndagaano ki naye mmwe yabalya ddi ebisiyaga? Ekisooka kya byonna bwe kiba nti omuzungu agabira ku bisiyaga omuzungu asiyaze Museveni oba gavumenti ya Museveni n'abakungu baayo n'akatagga ebbanga lyonna bajeti yammwe n'emisaala gyammwe giva mu ssente y'abasiyazi. Ebbanga lyonna emisaala gyammwe amafuta kwe mutambulira ensako zammwe naawe we musula abamu oba offices mwe mukolera mutambulira ku ssente ya musiyazi. Abange mutubuulye gye mugula pampa ezo ennene bwe zityo kubanga ate mmwe omusiyazi abasiyagidde ebbanga. Bwe kibanga omusiyazi atukwasiza ku ssente ekyo kyalibadde kyazuulibwa dda ne kinogebwa eddagala. Naye nabagamba Museveni alinga ng'omuwalajja n'omulungi malaaya eyeetunda ku luguudo. Muwalajja n'omulungi malaaya eyeetunda ku luguudo ne bw'oli mugulira bensi ne bw'oli muwa ebyetaago byonna waakiri aligenda ku luguudo yeetunda afune ez'ebizigo kubanga eri ensigo eri munda mu ye. Kakati ne Yoweri Kaguta Museveni teyamanyiira kukola teyamanyira kupatikana nti mu Uganda tulinamu buli kimu ekisobola otufuula abagagga nabawe ekyokulabirako kya economy ng'etambulira ku bya bulimi. Ne mbabuuza nti mu UAE bw'otuukayo amenvu agaliyo genkana n'age waffe ge tulima e Uganda mwababeera e Bulaaya mwababeera ku butale bw'ensi yonna kedo ali eyo yenkana obuwoomu n'oweewaffe. Bulumonde bwe muva bulumonde bwe mulya obuve Philippine bulumonde bwe mulya obuve India bw'oba obugeraageranya busobola okwenkana obuwoomi n'obwaffe obw'e Uganda. Kangende Katunda tewali restaurant y'amaanyi yonna mu nsi etakamula Katunda. Buli restaurant ekamula akatunda naye bw'ogeraageranya akatunda keeyo singa obeera ng'okanoonyeeko kenkanankana obuwoomu n'akewaffe Uganda oba akeeri katuŋŋununa akewaffe kawooma buwoomi. Then lwaki tetwayita mu by'obulimi okusapootinganga bajeti yaffe ne tuyitanga mu kusabiriza? Bwe kiba nti okugaba kw'omuzungu kwe kuvaako amayisa agasensedde Uganda oba Afrika yonna okutwaliza awamu, then mulandira ki oguvaako okusabiriza? Mulandira ki okusibuka amayisa ago? Yengalo bunani omukulembeze malaaya gwe mwafuna atasobola kwekolerera buli budde ng'alowooleza genda kwerenga ku nguudo abasajja bamuweeyo akasente k'ekizigo ne bw'omuwasa n'omuteeka ewaka nga buli kalungi konna okamuteeraawo naye olw'okuba munda mu ye mulimu ensigo eri ey'obwamalaaya tasobola kutebenkera waka n'afumbayo yadde omwezi. Bw'aba afumbye akufumbira akomyewo oba abeera mukyalawo ng'oli naye mu kaseera ako wabula bw'atambulamu bw'ati abeera mukyala wammwe. Kakati omuntu atannayiga na supportinga budget yo
omuntu nga ne ssente ezikuweebwa okulwanyisa opposition ziva mu basiyazi nga n'omusaala gwonna gw'okozesa guva mu basiyazi waayo ate mbuulira wogambira mbu tetwetaaga muzungu wano olw'okubanga omuzungu agenda kuleeta ebisiyaga lwaki omuzungu afuuka omusiyazi lwatali ku sayidi yammwe lwaki omuzungu afuuka omusiyazi lwatali ku luuyi lwo lwaki omuzungu afuuka omusiyazi ng'amaze kukuba sanction lwaki omuzungu afuuka omusiyazi ng'amaze kukufuula omukodo omaze omumufuula omukodo lwaki abeera musiyazi ng'ayize kukodowalira ssente ze lwaki ebbanga lino lyonna tabeera musiyazi era ebbanga lino lyonna lyoyogerako nti bagenda lulumya bannayuganda batuuke bagonde ffe nga bannayuganda mbuulira we tuyinza okufukaamirira omuzungu nti kakati muleete ebisiyaga oba mmwe kennyini ba individuals mwaba mufukaamirira okusooka nti leeta ebisiyaga kuba ayinza okuba teyabireeta direct nti nkutumye kutunda bisiyaga oba kutwala bisiyaga mu nsi yo naye mbuulira omusajja naggulira okuva ku kyemisana naggulira okuva ku kyenkya naggulira paka ekyeggulo n'akukozesa enjala n'aweerera abaana bo mbuulira bw'anaakugamba nti kola kino woonaamuvuvuba oba woonaagaana okukikola ng'ate okimanyi yasapootinga bajeti yo ebbanga lino lyonna omuzungu gy'anaakoma okubanga y'ayina osapootinga bajeti yammwe ebintu nga bino mu bigumira omusajja ateeyinza omukazi amuleetera nkumuunye kati nammwe mulinga abasajja abateeyinza nga mutandise okutuleetera nkumuunya awaka obusabi bwammwe obwangalo bunani bwammwe butandise okutuleetera nkumuunye naye nga kijja kuwooma nnyo era nga kigenda kunnyumira nnyo singa gwokeera n'otubuulira oba omwana muwalawo gw'alina gwe bayita namugambe muzzukuluwo oba muwalawo kubanga biyitiŋŋana nti oyo si muzzukuluwo oyo muwalawo mbwera weebereka ku muwalawo wasena ekijiiko ku kulimu wa muwalawo naawe ojje wano omanyiire abantu kaggwe ensonyi kakati bafuuse ng'abakozi ba Museveni bafuuse ng'abawolereza ba Museveni buli ekijja nga kikuba wa sayidi ya Museveni ekyo nga bakisindika ate wa mukama waabwe oba eyali badde mukama waabwe oba eyali badde ku ludda lwabwe nga bwe bagamba baabalwanyisa Museveni nga Kyagulanyi akolagana ne Museveni essaawa eno ab'omu gavumenti baba bataddeko sanction baabalwanyisa Museveni nga Kyagulanyi akolagana ne Museveni bakuba Kyagulanyi bataakirize Museveni ne sipiika wa paalamenti y'eggwanga kakati kigambo bisiyaga bakiteekawo nga makolima ekigambo bisiyaga bakiteekawo nga kkangabaana buli muntu yenna anaabagambako nti okola kino kikyamu nga bamusindikira ekyebisiyaga yabange ebbanga lyonna abasiyazi lye bamaze nga babawa ssente gwe kyogamba tufunyeemu bampuuga kuzirya bw'ogamba nti bannayuganda bagenda banyigiriza babatuuse ku kisenge paka nga bakkiriza ebisiyaga mu ggwanga bwe kibanga ssente ziva ebulaya zitugasa ffenna mpuuga 5 yabitwala naani bwe kibanga ssente ziva mu basiyazi zitugasa ffenna nga bannayuganda ngera ebalekerawo okutuwa tugenda kukosebwa ffenna mbuulira mpuuga miliyoni 5 ze yafuna yazigabanako ne munnayuganda ani yagulayo emikebe gya panada emeka yayiwako malamu kilometers mmeka emukungwe gyava mulekerawo okusiriwalira ku bannayuganda mulekerawo okusiriwaza bannayuganda ebintu nga bino mwabikolanga mu mirembe giri naye nkukakasa mpuuga bwanika n'akabinja kammwe ku mulembe guno kaakati buli munnayuganda yeetegeerera oyo mpuuga oyo Abedi Bwanika ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye ng'akyavuganya Dr. Kizza Besigye baamufuuyira akadomola ka tiya gaasi ne bamutwala e Nairobi okujjanjabwa naye Museveni aba alayira nga Besigye ali mu kujjanjabwa obanga ali mu kukomawo okuva mu kujjanjabwa ng'oyo Abedi Bwanika yagenza okukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni ebbanga lino lyonna yayagala bannayuganda era abaagaliza kati ate Abedi Bwanika gw'ogenda